puzzle byali for a photo ali mu kubateekateeka but he already crossed agenda eri era ajja kwogera bingi nga bwabyogedde but mulabula nti puzzle ayinza okulowooza yasinga ekigambo n'okuwugira tubalabyeko aboogera ate nga boogera sense for him he talks nonsense era watu wajja okuyitawo gemajja gemagenda omusajja bwati gwolaba n'ogamba laba olukwe lujja gemajja gemagenda nekirungi nnyo kirinda katono kirungi nnyo era puzzle we yayogedde mutaweebwa mirimu puzzle we yayogedde mbu yaggalirwa ku kitebe puzzle yagedde yampostinga n'ebyo byayogedde bena bibaamukola kikulaga eri sejjoji eriri awantu awo bakulengerera wala andi kyekije nagambye nti luyimba ki olwa struggle yandiyimbyewo no anga si struggle song you as a character balengera ne basengejja kyekyo gundi kiyagamba Sanyanga akomyewo naga tumukkirize munnaffe ne tumugulira kise abeerawo mu ddiiro paza aludde mu ddiiro Robert Kyagulanyi Center His Excellence I need eriiso ejjoji erirengerera ewala olaba eriiso lya Kyagulanyi lirengera ow'essuuti eyasoma ow'amaanyi n'amutuleetera n'amwanjula bwati ng'omusajja yakwata mu nva ffe twali tuli bulayini yamutulaga kati olwo no puzzle nakunkunye edda baba amulengereddewo dda kumbe information eriikinze nti omusajja agenda kukwatibwa essaawa yonna do you know who came at Palasso's rescue? Gobo mungamba. He's a promoter who also is in the corridors of power. Nakachinga Palasso baba namukwata omumwa olaba ko filmu za horror ngo oyina we kuziza olina kwata omumwa nakusikana kuteka mu kizikiza eri nenga ina kyakuwonya ekimenke kadi Palasso bamukwata omumwa ne yamusika yamukweka bano bagenda okujja okwagala nga taliyo naye ne bafuna information nti amukwese ye promoter amuteresa ne bagenda makaga promoter mujjeyo waliwo standing order timunaje mutwala promoter golo the standing order eyajewandiikira ne yalina order gye yava oluyimba luvaayo luli abanene kakati wawangono bali ku MK team omusajja wayo yagala bajiroli order yona nevaayo enakuba above the MK olaba filimu gye nkunyumiza mwana wattu okitegedde kakati awo bwe busungu the frustration omusajja yali agenda kukwatibwa ne order neveeri talina gyakola ki gyalaga because when we tugenda 2025 mu mukaaga we shall need both services ze okitegedde oba services z'omu ku bantu baganda be era we mbadde ngenda okugenda bagamba nga Palasso bamaze because Palasso tabadde nnyo political nga bamaze okubeera nga bamufunzizza omulwadde mu America akozesa amaanyi ge n'obumanyirivu bwe na buli wamu corridors of power tuwuliriza build up gyegambye order egenda okujja oyo omulwadde mu America yakirimu nnyo nakuba essimu ew'omukyalo omu w'amaanyi ennyo namugamba mama jukira kati oyo gwe naleseewo oyo muto wange ebizibubeerawo byafu byabayimbi ate ng'omukyalo oyo omunene ayagala omuyimbi oyo nnyo musuutibwa bye byana n'abaana liri puzzle byagamba gye tugenda okugenda so omuntu ayamba Palasso mu situation eyo omulwadde mu America omulwadde akuba essimu awulirwa kuba omulwadde atayagalwa nnyo kuba omulwadde era ayise ne mu bizibu ebisinga okukuba waliwo omulwadde bali bagamba nti esegukwawo ebya Spice mwabiwulira olaba omulwadde yawona ebyo kitegeeza buli kimu akisobola order neveeri ng'eriko n'obumansuka era abasajja bye basoma ekibaluwa ekyo ne bazinga emikira mpola ne bavuga emmotoka zaabwe Land Rover ez'amagye ne baviira promoter liru puzzle byonna bye yayogedde temuli mu magezi byabwewussa
mulimu statement yayogedde yabadde ey'obusiru weyagambye nti NUP erina abaana n'ebyana erina abaana beetiitiibwa yabadde agezako kukuba King Saha yabadde agezako kukuba Fefe Busi Big Guy Dax Vibes abaana we batyo ne if we compare those kids abayimbi abo nabataka ku minzaani eno ne baleeta endongo zaabwe eno ne sayo liru puzzle ebya ddala puzzle wali wamuvuma olutalo lwe alaga nti luli wakati we n'ekibiina ku top walabyeko Luwisi oba Banubianiri oba Bobi Wine nga bali ku posti ye bamuvuma kuba we yazze okuyomba ngako beyayombesezza ng'era agamba Abannayuganda bo bampagira naye bano abawulira obubi ignorance and utter stupidity from Little Puzzle. Kugambye education is priced, ignorance is so expensive and he's going to pay for it. Yagambye you want. He will because see asose kukola ebyo byekisiru. This is what is it called? This is a sequence. Tulabyeko abantu abamanyi n'abasinga Little Puzzle emirundi nga 10 abadde mu position eyo nga bajjonkera. Script zaabwe zaggwa zitya. Oba kitegedde. So ko bajukize. Sample entonotono ayinza okuba tabamanyi ngenda kubajjukiriza ddala nti Kyagulanyi wajja mu byobufuzi almost 1 trillion zezakagenda mu kwagala okukombatinga movement ye baziwadde kuba basajja betwawulirizanga tuli batabayogeranga n'ennyanja ne ziggwa basajja yalinga kabozi kubbiryawo agamba nze basajja muvule wadde n'ensolo nkambwe president wa Uganda addako ebizibu bya Uganda ABCDEFG era bikibiki you understand banaye buli omu nga tugamba ono yasaana before we knew sajja yakuna he was given money he cashed in and I'm asking you esaba zino olaba basajja mivule wa 224 mu 3 mu 2 ni basajja mivule wa 211 mu 12 webesanga omwadduka wala nga yinzo 220 basajja mivulo omukaddo wa Kabozi ne basajja mivulo wa leero wakati ono clown kuba n'engeri gye bamutwalamu yali ku TV live Abaganda mujje patrozi laba basajja mivulo basajja mivulenga n'okusoma yasoma gwe puzzle tewasoma tulina wadde bwongo busobola kudissectinga kintu kigatta ku ggwanga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo every Tuesday tubeera ne Wine Balkeza Frank Kantambi the Juggernaut nga tutunula mu bintu ebiba bikoze amawulire show yaffe gye tuyita In Focus with Frank Kantambi. Olwaleero nzijidde mu ngeri ya buniga bwennyini buli bwennyini obwaba TI ngenda wa sister wange Nava Gray yes press conference awo ku Serena tulina show nga 14 February so niyo genda omubugiriza sister wange oyo mwagala nnyo nnyo kogwe kankukubire buli obwaba TI oluvano nga zolekera natogerako neggwanga era mbajjukiriza ddala 14 February muje muwagire mwanatu Nava Gray na hotel 15 kuyingira mmeza milioni ayimba muje mutuwagire bannaye 14 February. Okay nga bulijjo tubatuusibwako Solange Women Syrup yes nga kana akadagala bakaleetera gwe omuwala oba omukyala nga menstrual period zikuyisa bubi cramps ate enseke zinnuma ate season eyo buli mwezi omukyala abagituukamu so gwe wenna ayita mu bulumi obw'enjawulo Solange Women Syrup eno ejja kuyamba nyongera bongezi kujjukiza nti yakakasibwa National Drug Authority era ng'esangibwa pharmacies supermarkets drug shops namwe aberi w'eggwanga abali ebweru w'eggwanga mu outlets ezireeta ebintu ebiva e Uganda o eby'Abannayuganda abaayo era okwongera okukkaatiriza ku zanero kyabagambye bannayo obulumi kibayita obulumi menstrual pains ezo ziri very very unbearable kuba abakyala mukama yabakolanga ate bagumu nnyo 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 bannyabo
naye mu kubeera obugumu tebalina tekubonaabona so Solange we yazze neegamba bannange okubonaabona kuno kususe so gwe wena wenna ali eyo oli mukyala oli mwana wa bwala otuusa okuyingira mu mbeera ezo oli mwami nti osobola okugulira omukyala wo muwala wo ng'atuusizza embeera ezo mwannyoko omukwano gwo mwenna Solange oyo yakakasiddwa nnyo nga yebagambye National Drug Authority so ali tested akolerawo akola nze mwaddeko ku bantu abawerawerako abangamba ntambi ne mbalagirira mugenda bugenzi mu pharmacy mu kabuuze wa supermarket ne bangamba yes ntambi kakolera ddala so bwe bwomi bwa Solange syrup eddagala eryazo okuwonya cramps gwe omukyala Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa akugamba gwe alina ebizibu ebyenjawulo wasigalira omwaka oguwedde yitayo akusomere ku dduwa ebintu bibe nga bisobola okutereera Muno Watch bwe bakugamba nti downloading application ya Muno Watch ku simu that is the very first step simu yona gy'oba olina genda mu app store yo jayo Muno Watch ogiwanuleyo ogiteeke mu simu ogende ku process ya registration otekemu email address otekemu password gy'oyagala ogende then wali ku movies oselectinge movie gy'oyagala then oba ogiplaying kugamba mukulu ntambi soko tuweeyo ko wano kasente mitwalo 3 omwezi oba myezi 2 oba myezi 4 oba myezi 6 zobeera osasula enkola z'okusasulirako nyangu nnyo aba mobile money musasula aba M-Pesa musasula abakozesa visa card musasula mwabali ebweru w'eggwanga abatayagala kukozesa credit card gundi za mwezo osobola okukuba Uganda n'ogamba mukwano gwo kabugo manyi njitira ku mobile money ojja kunsindikira logins ekintu bwekityo so namwe temutya waliwo abangambye nti batukozesa ebintu ebyo tomanya system y'abali nabiki so totya technology nga bamutya mobile money ekola ddala temulimu abana Uganda abali nga balina numbers eziri eno nenga tebali eri still mobile money ebeera ekola Muno Watch obulungi bwayo bwerina tekwetera films omulundi gumu empitirivu zonna nga ziriko weeroboza oyogera mu VJ Junior wali VJ Jingo wali VJ Emmy wali VJ VQ wali VJ uliyabo bukwebali mubaba musa buli gwoyagala VJ ali okwo films empitirivu ennyo kuliko films nagambe mitwalo 10 filimu egenda ku Muno Watch tevaako tugula buguzi data gundi endale ne tutereka ke Russia tugenda ke Romania tutereka ka luddawa quality esigala nga yeyo so bwebo buwomi bwa Muno Watch tamwe balina smart TVs era mujiwanuleyo application ku smart TVs then credentials zokoseza na ku smart ku sim zoteka wali ku smart TV okitegedde nimbiranga muyota then namwe abalina abakozesa laptop bakumuli ku mirimu babuddawa genda bugenze ku kibanja kya Google teka www.munowatch.com nga togera kuno nakuli nabaganda banga abalaba neyunze ko abayita ba Equator Gates Hotel bali basangibwa Bulenga Nankwad Equator Gates Hotel wewe na agala okubeera nga ogenda okuwumulamu olowoleze eggwanga olowoleze the final channel zane gendo omule genda ku Equator Gates Hotel omulemuko olina mwagalwa ogenda omulemuko okitegeera ebisulo birungi nnyo bina state of the art furniture avudde mu nsi ez'enjawulo namwe abagala okukolerayo obubaga obw'enjawulo nti njagala kukolerayo kaŋŋambe birthday graduation baby shower balina ne honeymoon packages abakulu abo balina ne facilities endala sauna steam bath massage services ezo ozisangaawo ku Equator Gates Hotel Bulenga Nankuwadde singobeera okubye ku namba y'essimu 0200 907340 kanjiddemu 0200 907340 nobeera nga obuukinga nabo ne bade ekifo kyo kya mulembe nakituuseemu koza nero neŋŋamba ngenda kukutwalayo kanfune kasente wano abantu wakiri nyweyo ka coffee okitegedde obeere gardens omanyize ngena mu kifo njagala nnyo ekibito ekiyitibwa gardens webale nnyo obaze studios katonda ze yatuwa webale nnyo sikula bitaala buli kimu ndi bweri bwagwanga njagala bakuwummulirako ogenda bugenzi mu kifo ekyo obulamu ne bubeera nga butereera n'abaganda bange of course aba ticket kibanda ku mukutu gwabwe gwa www.ticketchibanda.com bano bo cheap flights anywhere platform eyo kambabulire wano kukuŋŋaanirako emiwendo gya tickets
ezigenda mu destinations ezenjawulo ku manyonyi ag'enjawulo nti wali oyagala gendera mu Kenya Airways oba oyagala gendera mu Uganda Airways oyagala gendera mu Ethiopian Airways oyagala gendera mu Kenya zonna ennyonyi zezikuleetera nti kakati bano bali ku price weight bano bali ku price weight bano bunokola decision okusinziira naye nga bakuwadde buli kimu emiwendo naye nga giri wansi nnyo as compared gye mubamu gyobadde ogule wala kigezeeko obugezi ogende ku mukutu ogwo www.ticketchibanda.com ebyakatonda mugulu jagamba banaye entambi kituufu bulijjo batubba bubbi nga emiwendo giri wansi weegiti so decision yebeera yiyo obeera okubye ku namba y'essimu 0760 401428 kanjidde mba nange 0760 401428 babayita ba www.ticketchibanda.com cheap flights to anywhere oba oyagala genda Karamoja zine ngende z'okumpi oba Zanzibar oba Nairobi namwe abagenda muzeewala nti oyagala genda Boston nawe ali UK nti oyagala komawo Uganda bannange mugende ku mutimbagano ogwo namwe ab'ebivulu bannange era mubatuukirire oberenga ekivulu kyo okiteeko ku tiketi ne bazigulira okozani okutuuka bali ate simanyi Zanero azane tiketi tumanyi yagijje ate omutwale ku police ate Zanero agamba ate tambi yagimpadde mugende ku ticket Kibanda ebezirina ebere kirina yes biwine beti balika biwine beti wale soko jiro wale sirato baleka soko jiro baleka soko jiro okay what do we have in focus Frank and Tammy what we have in focus is they are not very many but they are going to be thorough we are going to tackle 3 one erinnya lyange nzaani ezzungu libambatiza Frank I'm going to be very frank frank means honest and I was very very frank unalabira lupazo ku lunaku olwa Sunday era nagambye omusajja wa boys dormitory road bulijjo mugamba ntambi oyo attira eriso ku bantu abamu ababe ne tumuleta ku the final channel Zanera amubuuza ebibuuzo ntambi protectinga guno mwaka 2025 Zanera teri kuttira muntu ku liiso teri kuba waamu teruba waamu Fefe Businga we yagamba nti nkuweerawo so you are going to be very frank very frank eri muganda wange ate mukwano gwange eriri puzzle lunnabe Yasini Mukasa omusajja gwe nakwata ku mukono ne mutwale wa Katikkiro ne babagoba naswadde nenswani nga kati why did I bother in the first place if this is the character of someone I was protecting and namukubidde essimu ne mugamba nemuga puzzle wayonoonye okwonoona si kuno okwo wayonoonye okitegedde abaana bagambye yakunamye kugamba yayonoonye mu sowaani nga tugenda kulya ng'agenda kulya siffe yeeyonoonedde kuba enfufu agifuumula bwe muyiikako weekola ebisooto liri puzzle tugenda kuba tumutula salale na lwaki ndowooza he's just preparing us it is Fabrizio Romano agamba here we go Danny deal okyokubiri tuwena hobera ku King Saha ina audio badde ndi awo nenjiwuliriza twagiskipinga mu kakatono ne ebaddewo weekend odoza nga genda maaso nnaku 2 yukira twava wano ku lunaku lwakubiri so abadde alina byagamba omukulu w'emutundwe wa federation amutambulirako waliwo audio wano ngenda kugibazanyira ojagizanya tutakolingewo tutunuleko ne ku show ye tutunulewo kaawo ne aftermath ya show what is next eri abayimbi bannankyukakyuka ku byetwalaba ku lwokuna olwokuna omanye ekyaliwo bapoliisi yagala kuhautinga show nkubuulira ebyali mu meeting yagala mbikubuulire onomprotectinga nga bannonyi nze nga ngoberera amateeka we bakunona bagamba mumutwale talina musango ajja vaayo twagala kubeera wano bagamba ali bakita batya obstruction of justice I don't want to obstruct justice yes then ensonga endala olabye ekyabadde emunyonyaawo mutuuke Makindye kindi Alien Skin Mayanja Palaso bigambo byayogeddwa I don't know how I can call it. It wasn't a scuffle. It was a meeting. Eyabadde abrupt. Eyabadde kugamba ekyateekeddwa. Naye ngenda kubulira that tension eyabaddewo n'ekikolwa ekyo kimiininga ki ku campaign abaana abamu gye bali mu kusaba eya justice for Alien Skin. Tebagifunye.
ngenda kuba nkubuulira the impact we are going to dig deep with Frank Antambi ensonga ey'okuna nafumu n'ekola amawulire Mwannyoko Namulindwa ow'engabi nange namwannyina zamuyita Namulindwa neddira njo so mwannyinaffe Namulindwa ewanga abamaama yakomyewo mu ggwanga erya Uganda mukomewo mu ggwanga erya Uganda she has political aspirations era munnankyukakyuka munnaffe wabula ate ku sayidi eri waliwo abali mu bibungeesa nti ate mwannyinaffe akugutu yakukasusa ate bamusanze akasuka abadde nabasenga asidi alina engeri gy'annyonnyolamu mwannyina sinnamunoonyako naye nja munoonyako mubuuze bamusanze akasuka okugulu naye yabyogedde agibwako hadiithi awo tugenda tukubawo tooki muyabyogedde ne Namulindwa okukomawo okwe wano ne aspirations ez'ebyobufuzi will they be achievable n'abantu abalala bali mu katalaalye naddala nga bava eno mu media sako ne mu arts industry nga muganda wange Rain nabaddeko naye Rejjo so awo bassebo ne bannyabo wetugenda okubeera nga tutambulira olunaku olwaleero nange Professor Frank Ntambi Wayne Balkeza. Okay, tutandikire wa kuliri puzzle. Tuyinza okusukkawo taata wange. Oba tutandikire ku meeting ye Munyonyo engeri gye yabadde brief. Kale. Katandikire ku ye Munyonyo. Alien Skin. Yes. Buli omu yalabye akatambi by now. Nga basisinkanye ne Palaso. Abamu ne bakateekamu kasongo yeye. Palaso nga alina amayinja gakutte. Oli nga bagamba atona asalone ensawo. Nga social media wogiraba. Tubulire ku bintu bya Alien Skin ebyo. Bituleka waffe nga ababadde balaba firimu abali ku munno wa abadde firimu abadde balina zi side abadde banoonya justice but that meeting the most important element was that handshake oba okwebongako okitegedde one I don't know who bumped into the other, but I think Alien Skin bumped into Gali ya Palaso. Otunuulira ennyambala ya Palaso ng'ali mu sando mu siripa kitegeeza abadde ku bibye leisure. Ndowooza oli n'amulengera naga akagenda amubongeko. Oba kumubongeko nga kyabadde ekirowoozo oba confrontation, I don't know. Because osobola okujja nga Zanero mulengedde wano ku Kevina Gardens. Nga yali yanjiraje yali akangende nkikubire wano ngenda okutuuka wano nga ate Zanero team gyalina nawulidde nti mwabadde mune waliwo omuyayo omupya bamuyita Gladiator mbu mukubi Gladiator musajja wange w'emubende musajja w'emubende muyimbi mbu naye mukubi wamaanyi akubalaga timu fango nerabika yabadde munoonya we yamulabye negamba yessaawa egenda okutuukawo ng'omukulu mwenye waali emabega kati olutalo Gladiator talina kyeyakola Alien Skin ne team Gladiator ye mumanyidde ebbanga siwa ye mukubi ebyaddala naye mu kaseera kano talina lutalo na lumu maybe talina lutalo na lumu na camp n'emu kubanga ojja kumusanga waleero ng'ali mu team ali King Saha bakola biki wa Palaso is someone ave mu bene na just the Kampala okuvibinga kola music okitegeera naye nga wakibulimu wakibuli lwakuba previously Alien ebizibu byamutuukako nalaba Gladiator ne Kididi ndowoozawo nga baleetera Alien so that can also be possible maybe he has been in the wrong books of the Aliens and the company maybe it can also happen but that confrontation because if you say confrontation I didn't say any confrontation but I saw both camps nga bali aware nga bali alert thank you so much bali bulindaala bali bulindaala and it was kind of tense moment because we tulaba side ya Palaso bagamba okwerinda sibuti ensana fe tambula egaludde ng'amayinja gayoolwa wala amanyanga gayoolwa abala ne bamukyusa erinnya kambusiye mayanja bumanyi video bavuddeyo bungi nze omusaabulabi ye yayodde oba waliwo omwana yayodde ku saidi abaana basaidi ya Palaso bo babadde alert kasita balabye motoka ya kibanda ng'esibye ne bakoochingirawo amayinja gaabwe zidde okunywa nene Palaso yabadde alina waliwo ke bamukutte nga bataddeko kasonga yayo kasongo ye naye ate era ye yasoose bagamba nga onoogamba ababanda beewambye n'agamba ababe kuba Alien
munzija gye yazze ndowooza nga ze tukimale tubimale kinda because tulaba the body movement embeera yabaddewo alien ye mu kuva mu motoka because olaba movement omuntu agala okujja okulwana omulaba but they came in very slowly okitegeera but bali be bajiddeko tebamanya nga oyogedde ebyekimafia olasobola okujja naye nga alina ento njogera mu bya mafia ebya munowaki kakati ne bano bamanyi nti okusinziira ku ekibaddewo emabega tulina okwewamba kugamba embeera tenabeera nnungi so oba osaliddwako olina okukola ki you have to equip yourself with anything that can help you maybe can help in the street fight. Yes, if anything goes wrong, if the worst comes to worst, I mean if the worst comes to worst, tulina okubeera nga olina kyolina so bali ne bagayolerawo okitegeera kakati kyesimanyi zabadde nadikowa zino ezikola enguudo kyesimanyi nti manye tuli mu kunya ya kimafia because these camps they are mafiosos okitegeera nti ono yakoyirinza omukira nga amaze okulaba nti bali bamaze okujjayo machetes okitegeera nagala tukakkane oba omuntu agenda fa wano we are trying to read the atmosphere tuli mu kureadinga the atmosphere yabaddewo one tulina okudiginga back the background n'ekibaddewo one okubazayokka abantu emabega twagala nnyo abantu baffe aba Final Channel in Focus tubeerenga wetuba tubuildinga ensonga ebere very very strong nti 1 2023 mwezi gwali gwa kutaano nga gugwako obanga wakaga gutandika the golden slap eya Palaso towards Alien Skin. The wonder slaps I need respect. Yes, I need respect. Olumu kulwaviirako Alien Skin ranks zokola ki okwambuka lwamusanga yetegese kubeera yebakuba oluyinga teweetegese kyengambye nti olumu ku byayamba si lwe lokaloka olwayamba but lwerumu ku eyinza okubeera nga kikyablowinga the bubble it blew the bubble for Alien Skin's rise then of course mweyo wiiki yenyini nti Palaso yalina ekivvulu era yali mu nteekateeka za kivvulu ng'ali mu kukola rehearsals ze ng'era buli omu anticipate nga kigenda kuba massive nga walabye ekyakingisa yakaveewa Ssaabasajja Kabaka Muwadde Obwassa yakamala 2 years nga tukuba mu covid ye top artist nga walabye ekivvulu kya Sakawe kyabadde that was Palaso buli omu yali asuubira Palaso kyagenda okukola then it brought in what we call a moment of madness from Palaso then he slapped Alien Skin when he slapped Alien Skin ebintu ne biflipping away biti ti Palaso n'ateekebwako ekivvulu wateekebwako ekivvulu Alien Skin nafuna numbers empitirivu ennyo wafuna numbers empitirivu ennyo okuva mu sheeyo Alien Skin yagenda akola ki arisinga era record yagirina okulanga ekivvulu ennaku 3 ekijjuza Freedom City nga tezinawera ssaawa 8 webale nnyo nejjula ne bagamba kati bagisibye webale kakati on the other hand Palaso gw'obadde onnyonnyodde obulungi myaka 2 atukubye is the top artist mu Uganda kuba ennyimba ate ye kaviye eyali eri mu kwambuka netandika okukola ka diminishing return law of diminishing return nebeera nga ekola ki ng'ekkirira ino Alien ayambuka besisinkana naye bati onayambuka onakola ki onakkirira so nekipaintinga oba nekifrustratinga ambitions za Palaso 2023 yonna akubye ennyimba tumusonyiwe nga waziwulira byonna so ng'ali remorseful the man so we yali awo nabeerawo lift twatwaliza emyezi n'emyezi awo neyabeera silent kubo ekibeera ng'ekyakola ki ng'ekyaggwa bwekityo naye ndowooza Palaso buli bwe yabeeranga awo ng'ajjukira mu moment eyo unfinished business ng'ajjukira mu moment eyo omanyi oba ne resentment mu mutima ate abantu mu bulamu bw'ensi when you're facing a crisis tubeerako nekibakita you have to find in psychology you have to find a scapegoat gw'onenya kati fe mu mupiira nti ojjukira biseera bakubanga Arsenal nga mwekwasa oba mwekwasanga Ramsey twekwasa buli muntu wabaawo gwe musoka ne mwekwasa ne mumuvugira ebbanga tuvuga Harvard sikat kati fe twavugako Magwaya Magwaya nituvugako Degeya kati saawa zino onana kitegeera webityo so ne mugundi endala weziri nti omuntu ng'oli mu crisis nga Palaso gye yalimu who is your scapegoat Alien Skin oba okitegeera wadde gwosobya naye scapegoat yoyo nti nina obbako omuntu gwe nnenyeza ekintu ekyo for me to feel calm and better
Now Alien Skin wafuna ebizibu bino ebyamutwala mu kkomera. Pallaso comes out nakola statement ojjukira bulungi nnyo ng'ali ku side ya Alien Skin webityo ne backlashing because Pallaso abantu bamuviirayo nnyo why he was trying to justify hooliganism rudeness n'ebirala. Kati Alien Skin wakoma interview gye yakola ku NRG oba ne Crystal Panda ne Crystal nakiwotalinga down lwaki ono yadda muterawo ki lwaki obadde ompolereza ng'emisango nagizza oyagala kunnyimukirako. Yes. Now emabega kaawo Pallaso akola olimba ne Chameleon. Bino byabaki byabanene bino byabanene. Then Alien wayogera ekyo bino byabanene oluyimba nga tutanso okubira nga lwambuka. Pallaso adropinga buzz eziri ku luyimba olwo nayiya freestyle bwangu nabera nga atuuzaawo ebyani ebya Alien kati olutalo nedamu nelukola ki neruboyiringa lulikoldiwe situka ye yajjanga agamba kati kanzanyise lyrics zino. I put up a lyrical fight. Wa putting up a lyrical fight abazungu bagamba nti ebigambo bili sharper than what like words bizilinganga sword bifumita ebigambo bifumita kati ya agoyinga lyrical wagoyinga lyrical nabira consistent nga akuba omusajja ekituka ku navuzi zaki z'omusajja sakuna bamukola kina bamukiririzaamu. Pallaso asusse Pallaso avuma omusajja but in music we've seen it all. Kiri okay in music naddala mu kind of genres save rhythm and blues, R&B gaba marobos vocals nyimba mukwano serenade songs with it and this subject matter. But in genres ezikuba Alien Skin because Alien Skin what he does Alien what he does is rap. Alien is a rapper. He raps. Ochitegera fusing different genres but yenga how he spits, how he flows, how the delivery is rapping. Then Pallaso is a bit diverse, but he can be a vocalist, can sing, but he can also rap. Yes, he can and also he loves rap. rapping. Yes. And rap. Amanyige ebyaddala gali nnyo mu spitting, mu rapping, even the background singo bojigoberedde. But he's very talented. He's diverse. He can sing and he can do what? He can rap. Any rapper bachikubuulire because netuwena mu dancehall. What Dax Vybz Kartel was doing, both Kartel was a rapper, but doing raga dancehall. But abayimba abajamaika abayimba that kind of genre. They rap. Like one time abantu confusing rap and hip hop. Hip hop is a culture which we live, but rap anyone can rap, but not necessarily hip hop. Nabiba nyonyolanga nchali ku Babon Forest. Gatona ngamba tambizire mu bino ndanyonyolanga abantu. Ebintu ebiti. Yes, so yali bitutwala wasibu. So okutwala obudde nga nyonyola ekyo but okoma okko nga sagala babuza. Nti mu music obera ngo ina obuzibu nezanero nti ntambi n'obuzibu nezanero nga you are both artists. The culture of respecting, you have to go in the booth and you spit bars. MC Frank Ntambi Balkeza nenkolera zanero luyimba nga mudisinga nemukola kyata diss track ojukira the battle over the beef eyali wakati wa Biggie ne Pac yali yamanye ennyo what they did bonna ngatebina going open because bama na biva out of hand. They first used booths. They are blowing up. Do we come here one Kampala? Bebe Cool, Chameleon. Whenever Bebe Cool released the song, Bobby Wine answered. Whenever Bebe Wine released the song, Bebe Cool answered. Even Chameleon wali mu mix mu kutanga. Chameleon yalinga amanyo okukuba ka middle line yako n'abaleka mu Swahili. Chameleon what he did, ye yabasalinga kadi ya sympathy, ya victimization. Nekolera mali abogera something like that okitegeera. Befula bingi nengo olaba ojukira ne Ready and Weasel. Nawe bajja mu mix. Ne batandika okubira Bebe Cool enyimba nga newa wena bichi nena afuna Kid Fox wali ne kuba kapere Katuna and Baboon okuba kapere Kid Fox mukwano gwange ajja ku Neverland ngayagala collab Wizo che yakola I mean radio was very provocative. Wizo was a silent guy. Radio nazanyo oluyimba lwa kapere nabuza Kid Fox oyo sigwe sebo sife wadoita kapere furuma okitegeera ateka ali kakubirawo kali mbwa furuma paka oyafuruma yagenda Japan taddanga Kid Fox ana bagamba Kid Fox ali alonda maji no mugongo gweweta now simali na omu yawo yali ayi by the way now mu music
nti mu kaseera ka Bebe Cool Bobby Wine nga beetwala as artists industry yanyumirwa nnyo and they made a lot of money. Yes. Kyali kibi nnyo nti no twali tuvudde mu lulembe gw'okutunda tapes oba albums naye sira kubanga zikyali mu distribution bali tunze albums mpitirivu nnyo ne breaking records z'abasebata dole y'omwana oba okitegeera but kye baakola era bakolanga music concerts ne bakola concert yali ekyadonda awo wagiraba side ne side battle ne bakola ya Ready and Weasel ne Gundi I think that was the birth of Busaabala ne Kiwatule ebyo naye nga kigwera mu music. Yes. Never a moment these two basisinkana ne bazeefumita ebyo nno biraba bibagamba nti bazeefumitamu obo bafumita ate ebyo byali bipangi nnyo era ng'owabukedde alina okubeerawo seeguya nafu olina babala musonyerako obusonyi we bati baba bamukubye omuntu omunene ebyo amukubye ekisambi ku kikonde. Yes but moments zaabwe eza facing off ne babifunya ne bajjayo amajambi oba machete it wasn't there oba okitegeera but kibakolanga ekya confrontation it was a calculation for the media to pick up on kyeyongerayo then baddeyo mu studio and most times after the confrontation a song was dropped webale nnyo oba okitegedde now that is music world over. Yes. Tulabye beefs ez'enjawulo waliwo Eminem beef gye yalina ne Bawa Mariah Carey ono Nick Cannon n'amukubira warning shot okitegeera walaba Jay-Z ne Nas onakuba either oli nakuba balita batya game over biki ebyo webito kwegamba that has been the world of music. Yes. Mavado ne Vibes Cartel ne bagoyinga music lyrical wadde nawo getting out of hand bimala olubi speedinga wembate muli makiwe enough in how you handle because kalilonga kasusi because kucha Mavado ne Vibes Cartel bagerageranye ne Paraso ne Alien Skinning enda kinyonyola lwaki the streets zatuka ekiseera nga zina sides nga bana bebesa ku street bakola ki befumita ebiso abafa ne bafa. Prime Minister wa Jamaica natuza abasajja babiri bano nabaga bannanga mutugenda kumalawo Kingston abana bagenda kufa sizi fire ne bakoya ne kivulu kirambi cha reconciliation bali bakachikola naku nnyane baddamu and what the government of Jamaica had to do because bino bigambo bya Vibes Cartel we are ali mukubiranga BBC ngemukolako documentary I saw it nagamba it was a setup from the government nga tebakyasobola kabinga the violence on the streets because of him and Mavado atenga yalina amaanyi amangi ku street nebakwata omusajja niyamuteko byamuteeka kusinzira kuye yamusilimaka 11 yakavaayo one recently last year Mavado yechi yakola mbiro paka mu America nagende ba DJ Khaled with the best music naye nga kyembadengezako okubuildinga basebo ne banyabo nti in the world of entertainment in the world of culture affair gye tulimu confrontations are part of the game. Fighting and beefs are part of the game, but how you handle, which level? Yes, how you handle matters a lot. You have to be very, very calculative. But in Uganda, the blueprint of that, tubalaba BBC because they commercialized it. Yes. Eri mabega ne waliyo confrontations ezaliyo ne beefs nti Livingstone Kasozi omugenzi ne basudde bali mu kibiina kye kimungo omukama wa munno nga wabbono ebikubira ennyimba nimero ya ku Buganga bikibe na kasamba lyanda n'endala ne zigenda nga zijja so ebyaddala okwerumaaluma tekunsobola kukola ki kubulawo but how you handle now back to the Alien Skinning amazoba building the body nti badde ndi ku Paraso Paraso goes to the studio addayo ku nnono nti olwibe nakuba lwandeetera ebizibu seruliddamu era singa twali tuli mu movie nga ya science fiction nga obudde buddayo nga Tenet yali badde akitereeza n'atakuba luyolo yes because it cost him more it cost him a lot Paraso singa simanyi na wali sawa zino because the guy yali atukutte COVID in 2 years. Maybe if the slap had not happened, yes. Maybe wouldn't be having alien skin. Omusajja Paraso alina record. Era Paraso yegatta ku category ya Fire. How? Fire every Christmas period. Enyimba zikola ki? Zikubwa tumusinze Christmas biki byonna ne every after first December limbalula home Alone and Frightened, that album nefuluma today is me tomorrow is someone else ukitegeera nawe Paraso yafuna oluyimba olugenda mu category the birthday song every birthday baneve mushanga nyimba za birthdays mu Uganda tewali vimba lusemba Paraso za birthday it was so soothing kati Paraso already nga ine kyo amaye Paraso nga ine bingi byatukubisa ebyadala nga tagenda kwatwako nzenza kubuulira nga ine edited oyo producer we nawe laba wakuba omusajja oluyi ebintu nebikola kine bitaninga now Paraso regretted that akubye n'oluyimba ne I'm sorry
mwanjaji nga naye bichi na ino busungu kakati embeera weddamu neetuuka Pallaso is ono wakuba musori onamuddamu sorry we are busy tusonyi we are busy tayagala kumanya that was all good ne alien ye yakola kituufu atawo now Pallaso webamukuba omwenda nga alien avudde muki mukomera Pallaso agamba asija kuddamu kyaluli nti nnombe kangende mu studio n'agende mu studio n'asooka n'akuba in fact it was a coincidence takuba oluyimba lwo lwaki byabanene and he raps on it and he owned the Chameleon song he drafted Chameleon on that song okitegeera verse ya Pallaso eyo nungi nnyo ekyenkaniddeawo nti akozesa the element ya amaanyi gaawo gasinga aga rap yes now any rapper ng'oli nakyo gifted ebiseera ebisinga bw'obanga tewagwamu bigwe any rapper ng'ali nakyo ng'ali technically gifted abeera alina kye bayita off the dome abilities off the dome kwe kuyiyizaawo for example Fefe Busi yabadde ku kivulu kya King Saha ku Sunday kyaddeyo Sunday yes Sunday kuva Friday akuba ngambe Masaka yabadde asembo wabaddeyo mu audience na waliwo Mubaka Sewanyana waliwo Mubaka Segona n'abalala ne kafuna akazindaalo ne kateekamu beat ya Dr. Dre ya Nas you can hate me now wewe ne kakuba take over wano njagala mbabwerawo ne kagamba nze ate mpagira Bobby Soyo wamwe empuuga abantu ne bafa nenga kayizaawo Segona wali tekamugeddeko kogedde ku Alani kogedde kwani Sewungu nenga biraiminga off the dome awo kakati ne Pallaso ayina those attributes nti oluyimba lwakuba ne Chameleon arufuula according to the situation eri at hand n'akyusaamu nabidanga asulamu ebigambo ebisosonkereza munne lirikale that art eyo gyolaba King Saha gyalina webali master waayo ye Bobby Wine yes kuba yalimbanga ennyimba ezitaggwanga zikyusizaamu awo Bobby Wine ku battle ng'asobola oluyimba oluyimba lumu emirundi 10 Bobby Wine ku battle eyo ati oyo kubanga ebiwanguza battle bane munansonyi okulandagga but this contributes a lot yes ekifaananyi kiveeyo ku battle ya Chameleon ne Bebe Cool Bebe Cool yalina amaanyi ge agali mu ya Bobby Wine ne Bebe Cool ya Bobby Wine ne Bebe Cool Bebe Cool ng'alina amaanyi ge vocability performance biki byonna nenga bona banene babedde balina ennyimba kugamba nga basobola okuwa draw wano ne beetwala naye ng'olina obbaako ne an extra ike oyizaawo oli muno kyatateeseteese laba otugenda mu freestyle my goodness ensi neefa nga he took us by surprise kati ebeera element ebeera talent ebeera gifted yes kakati Pallaso naye n'akola ki nadda ku nnono nagamba yeti miggo liriko musajja ono muwangulire muki ku muzindaalo because tuli bayimbi biri nagenda mu byalala si byange kagende bano wemmanyi n'akuba omusajja ebyaddala awo n'awangulawo because yatuuka kuki ku medulo bulongata y'omusajja kasotuka ku medulo bulongata y'omuntu eno embeera muli mu lutalo zaneerunga lwa bigambo weewala nnyo omulabe wo gwe muli naye mu bigambo okutuuka ku nerves kaba kuwangudde kabe bikonde kasita obeera mu ring n'otandika kuba bikonde bya busungu awo medulo bulongata ebe freezes baba bagenda kukuba knockout kuba otandika okujjayo zigano nga kamuyingire kumba awo weggula ne official ageotuka mu ring ne Rikimani ayise busungu batwalira shida ne bakuba embwa kasita oleeta obusungu kakati musajja waffe Pallaso goes back to the roots goes back to the culture of the game na provoking alien skin vocal I mean lyrically yes now what alien skin had to do is to do the same but maybe waliwo omuntu gotuka kiringanga waliwo mwana mnansonyo bazangayo waliwo MC is a rapper it's called MC Juice abera Chicago Shemomanyi he's regarded as MC asinga okuba freestyle off the dome kati mu 1996 bategeka rap Olympics baleta Eminem nga akubye buli kiri awo kuva karo asanga MC Juice yali ase Eminem wali yamutta nga watabu Eminem kati ngenda kuwa freestyle MC Juice ojaji mpanjira beko nja kuweyo nkweneyo okubiri ngayimba ku General Zamba from Uganda because ebitya Wakanda kati kyegamba nti mu buli gundi awo wabeerayo kabaka waakyo nti bakutira MC Juice nga gwe Eminem sawa zino lokola kyo dukado oli w'amaanyi kakati ne ku Pallaso
yakubidde freestyle eyo ogezako muddamu liri kale you might you know you might be a laughing stock kati awo noga kamwesonyo ekijja kyampanguliddeyo eyo sina bigambo byakyo ebyo bigirawo ebityo kakati akutuse ku nerve kyoba olina okuddamu okukola at least nga gundi we yakola Evander Holyfield Michael Tyson kuluma kutu sajja amukuba ebikonde n'agaba bannaye omusajja ankubye ebikonde naye kangende n'okutu bwe busungu atakulekera tokola ki tomulekera ennyanja ekuttoomira naye era emala n'ekutta kakaiza jimira n'ogimalawo kati ne Palaso omusajja yagamba nsijja musobola mu ndongo so that is what you saw in Buloba. Ali ku stage era Palaso is doing the same, is provoking the guy who is ate kuluno nga ali wali amutegedde ali ku backstage. Oli nena agamba kati naye kankolesa kyemmanyi because ali naye kyasinga okumanya mu bingi kyankalanya fujjo namukolako fujjo naye baka stage eri naye natandika okubanga ayimba abawagizi ne beeyawulamu naye natuukako ki ku nerves zoono the disrespect olaba the build up eyo then nekiboiringa then what we saw omusajja nga bamusazeeko amagye tegawera aga Palaso gali tegaweraawo naye era yalwana nga tekyegambye yalwanaawo n'alwana but I think on the night Alien won that night on the night Palaso yakola retreat kati abo bamusaka amagye tegawera biki so Alien goes with the what with the win and going with the win since now it has become a mafioso game that togenze kazindalo kunkuba now ojeyo fists kakati naye kanzireyo ku the basic ya fist nayo manyiyo okitegedde nti mbadde nkuteeka mu direction ene yaliriko oganyeyo ontutte ate mu bikonde mu violence ate which is my outer ego machata outer ego wosinga okutegeera outer ego yeyo nti omusajja Zanelo bamanyi omusajja mukakka mu nnyo naye Zanelo lwanyize ajjayo the other personality embi ekwekwekamu naye ng'ogijjayo nga the worst has come to the west nga olaba Incredible Hulk Bruce Banner omusajja yabeeranga bw'ati naye nga kasitaanyi nga he turns green n'agejja bw'ati n'abeera violent kati the Palaso turned green n'afuuka Incredible Hulk n'ajjayo ennyondo akomerere ki ensiri kakati yeyo move gyemwalaba the following day n'agenda n'alumba amaka gaki g'omusajja n'akola byakola byonna neyeemalayo buli kimu oba kitegedde era teyamalayo kuba wali bayokya emmotoka n'agizikiza yeekomako n'agamba kati okusinza bwe ninnyo omuliro guno gumala webali kakati awo omusajja amala okufuuka Incredible Hulk n'akola byakola byonna then he turned back to Bruce Banner ne wali ku luyi turned Hulk then he came back to the normal Bruce Banner kati ne wali turned Hulk turned to Bruce Banner kyova olaba nti esaawa nakati he sit bagenda nayo Captain Mike mukula byonna olaba musajja mukakkamu biki naye ate musical n'akirekayo kubanga wadde baba baaninga buli waafunye stage ate wali baani yamu naawe biveeko ebya banning nabigoba bya kisiru tebalina teeka ligoba buli waafunye stage buli waakuba byabanene abadde yeeyongerayo addayo ku kiri nomo kiri acceptable ekya microphone naye kati kino ekya violence that was him turning into Incredible Hulk which was very very unfortunate even for him because I believe naye kenyini after a day or two after all these praises and stuff otuuka mukasa n'ogamba naye nasukawo that was very very excessive emusobyeko nanti ulwaki emusobyeko ono asigala ajubilatinga buli wa performinga kati awe batandika ogamba justice for alien skin agamba musajja yatukuba yatulinnyako akyatuyimba nako amala okutukuba ate n'agenda mu reconciliation ensonga ziggwe okitegedde kibeeranga waliwo omuyimbi wano w'amaanyi alina omuze akukuba the following day nejja neyeetonda ebisonga zabadde sabuyala olimanya nawe neguli oli mwana wa mama naye nga yakukoze eki ngakubye we bajjako micro nagamba labembwe okitegera kati ne alien skin nkiwa
nti yakipasiving omusajja ono alinyanga mukulu we akuba nagamba tukole ki tubimalenga akubye akumiriyetinze akugjeeko because Alien Skin amaanyi gayo gabadde gali in terms of branding and marketing gabadde gali mu the Anirule Mafia Boss top 10 n'ebyo kati omusajja aze n'abifukamu byonna okitegeera kati omusajja amaze okusuuza buli kimu kyonna ate ali mu reconciliation tubireke kati gwe osigaza ne ska ku mutima eyo ene wa Mike Mukulu agamba tubireke wakwata kazi nakuba nze nsengula kati the frustration of Alien Skin is understandable. Also, the frustration from his fans who are demanding justice can be understandable on Paraso, the issue of Paraso, but HIV, ochije muchibbo, no chiteka wali waweru. If you are asking for justice for that, also you're going to be given the same cards. There are others who are going to come and demand for the same. So kubera obuzibwawo Timbali negamba justice for Alien Skin. Ngate public, wa society egamba kale you will get your justice, but we also need our justice. Definitely. Kati awongo musango era nga public yo nakati singa obuza the public opinion they can even sacrifice Paraso ina agenda kala agende if everyone who also is seeking for justice from Alien and also the police does this or the authority do the same obo kitegeera kakati webo cheche kizibu ekiki ekiryawo kakati nga mazo ku building awo wonna frustration wave omusajja yatukuba omusajja nate yeke nyini nagenda mu negotiations songa zigwe tuteese ate ye musajja yo akola kye nyini kyatunyiza nakwata Mike azeyo je we yabadde wa King Sap mugana nge Paraso it took almost 16 minutes okitegeera being liriko nga afukumulira omusajja which is okay because musically it is very very okay but in the rutalo luno ndilo luli personal kati terukyali ku nnono oba terukyali ku basics ezino kubera nga zikola ki zigoberirwa now jo build up ojitegedde bulungi njitegedde kati we mbanze ku kya jo nti tulaba Alien Skin ajja mu motoka ndoza nalengera omusajja amukozeeko ebintu nabe tunyonyodde kakati psychologically ebyaddala you cease to think what your next move mukaseera ako then the emotions build up and boil up n'ofuluma n'ogamba oba kiki kinajja simanyi okitegeera kitwalabye ekyo bali benyini bye basanze wali olwedde nga bamanyi ebikolobero bye bakola nga bali ku alert badde nga nnumba mwana mawe nazifuna ne pasa nakwata tomusajja ayinza okujja okubuuza nga alina Bennett obimanya ebyekkomera omusajja nga alina Bennett abanga kuba akama nakusamita so olina okuba ku guard kati agenza okulaba nga woogambye kanyumidde nnyo okwokwewamba nti musobola okwewamba weemuti nemweyamba ne wabawo tense moment paka emu wekkakkanya nalaba Alien akola ati abaana waati nga ne Palasa yakozaawo waliwo omwana wa Palasa yabadde omunyiivu ye nga ayagala kumaliriza nayita ku Alien Skin namurabingako Alien Skin namutunuulya Palasa gonayo bireke biveeko then bano ne bakola ki ne bakola handshake ne wabeerawo kagundi awo katonotono Alien naddayo mu motoka ye n'akola ki n'avuga n'agenda oba okitegeera kakati ekisinga obukulu si kyekyo awo mbadde wonawona awo twali tuli mu kakwanjulira tuli mu tukubazira yini awo mbadde ne mu kakwanjulira nga video oliyo tugenze ku kyatuleese tutandika ku kyatuleese awo wonawona tuli mu kutalika katolekedde ekyatuleese olwali we bali bagamba nti ennamusa evudde ku nyoge naye nyoge yeki yetuliga ennamusa evudde ku nyoge kale tugende ku nyoge kale enyoge yino now this is the analysis the other one was background one the reason why Paraso went away with murder quote unquote because what he did was in broad daylight and it called for law yes naye because buli muya kirava tekisonyiyikika kyeyakola Paraso kyali kyabutudde tekikoleka kakati nkubulira firimu eyaliwo ebyaddala side team ya Alien Skin erina abagiri emabega ab'amaanyi abali mu state
to be precise naye yabagobye ulira okubuulira film and to be precise and frank sagala kano kweka team MK is behind Alien Skin because era we saw ebizibu byafuna omuntu awamu kubasooka we yali ani Frank Mwesigwa okitegeera team MK is behind Alien Skin era bo ne bagamba Palasa alina okukola ki okubonerezebwa at all costs oba atya ne bawaga era process netandika Palasa n'awenjezebwa kye bayita obuseenene maki bayita okuwenja obuseenene ensene zagwanga mugundi mumuddo ginoonya bwotya kati omuntu gw'onoonya obuseenene kitegeeza yeekwesi because enseenene ebeera ya green omuddo gwa green kizibu giraba kati kibayita okuwenja obuseenene ng'omuntu fugitive oli mu kumunoonya left right and center akoze eki amuzungu agamba Palasa is on the run. Yes. Was on the run. So Palasa was on the run ebyaddala. Palasa in being on the run ne yamu sporting awe yali ne baduumira tugenda kumbe information eriikinze omusajja agenda kukwatibwa essaawa yonna. Do you know who came at Palasa's rescue? Go mungamba. He's a promoter who also is in the corridors of power. N'akachinga Palasa weba namukwata omumwa. Olaba ko filmu za horror. Oyina wekugiza oli nakwata omumwa nakusikana kuteka mu kizikiza eri nenga ina kyakuwonya ekimenke. Kadi Palasa bamukwata omumwa ne yamusika ne yamukweka. Bano bagenda okujja okwagala okwenga taliyo naye ne bafuna information nti amukwese ye promoter amuteresa ne bagenda makaga promoter mujjeyo waliwo standing order timuna gye mumutwala promoter golo standing order eyagyewandiikira naye yalina order gye yava oluyimba luvaayo luli abanene kakati wabanga ono bali ku MK team omusajja waayo yagala bagirooli order yona nevaayo enakuba above the MK olaba filimu gye nkunyumiza mwana wattu okitegedde kakati awo bwe busungu the frustration omusajja yali agenda kukwatibwa ne order neveeri talina gyakola ki gyalaga because wano wetugenda 2025 mu mukaaga we shall need both services ze okitegedde oba services z'omu ku bantu baganda be era awo mbadde ngenda okugenda bagamba nga Palasa bamaze because Palasa tabadde nnyo political nga bamaze okubeera nga bamufunzizza omulwadde mu America akozesa amaanyi ge n'obumanyirivu bwe na buli wamu corridors of power tuwuliriza build up gyegambye order egenda okujja oyo omulwadde mu America yakirimu nnyo nakuba essimu ew'omukyalo omu w'amaanyi ennyo namugamba mama jukira kati oyo gwe naleseewo oyo muto wange ebizibu bibeerawo byafu byabayimbi ate ng'omukyalo oyo omunene ayagala omuyimbi oyo nnyo musuutibwa byebyana n'abaana liripazo byagamba gyetugenda okugenda so omuntu ayamba Palasa mu situation eyo omulwadde mu America omulwadde akuba essimu awulirwa kuba omulwadde atayagalwa nnyo kuba omulwadde era ayise ne mu bizibu ebisinga okukuba waliwo omulwadde bali bagamba nti esegukwawo ebya Spice mwabiwulira olaba omulwadde yawona ebyo kitegeeza buli kimu akisobola order neveeri ng'eriko n'obumansuka era abasajja be basoma ekibaluwa ekyo ne bazinga emikira mpola ne bavuga emmotoka zaabwe Land Rover ez'amagye ne baviira promoter bino byabanene kubanga oli yabagaba banne singa mukola ku muganda ngenda sigala mu Amerika sigenda bayimbira kampeni sijja kujja ate nga nagenda ngambye kangendetereze injiri kiki sibakoledde enjireteredde nenda okudda ate kale mwagala okukwata oyo banja yasigadde gwe eri abasajja banene eri yali firimu kakati
kati awo bina background eyo tugenda mu kalulu ono aliko muganda we mugenda mukozesa ne bali era ono bagenda mukozesa kati ngekirina okubeerawo ceasefire a reconciliation era batuma mediator Captain Mike Mukula kakkanya abavubuka kakkanya abaana abo buli kimu kakati mukuyingira mu engagement says Alien Skin nga at least ku bibiri wabireke kimwe kisavingibwa musajja batasobodde kukwatibwa ndiyirizibwe okitegedde nyamusuubiza ndowooza nyamusuubiza okumuliyirira ebyayonoonebwa nendooza n'okutuusa olunaku olwaleero tebanakukola ki kubiriwa n'emmotoka twagirabye yateredde gyatambulira mu CDF ayinza okuba nga yagyeterereza naye nga mu kaseera ako kuba nnyingi ezaakola ki ezaayonoonebwa n'amaka na biki so maybe it came out of frustration okukola the other post timbagobye ewange kubanga we nkunyonyodde kino ti ode egenda okuva yali yamaanyi era ng'eveeyo okitegeera kalatuka esana gamba mwe namba gobye temujja ne sente ze mwampa mukole kimu zino ne saagalira ddala campaign byamwe weebityo naye ng'era ebyo byonna byali byappa kubanga wano we tugenda wengevu the boss is always right yes the boss is always right kati naye boss we yali right decision gyakola ki gyakola nti wano we tugenda mukaki mukalulu mukalulu ke tugendamu obuteekweka Alien Skin wa side ya government si wa mpuga mpuga wachi mpuga wachi wa Democratic Alliance indeed democratic but the boss is always what right yes so their boss is one yes their boss is one and he will need them so tugenda mukalulu they will need Alien Skin ne side eno bichi byonna betagayo wakawo betagayo wendo yes so no bawandikeyo muveeyo temukomawo temugirawo byonna the safe landing for the safety of Alien Skin is being by their side not against okitegeera so bino just byali byakwogeramu bwogezi but it is just going to be a matter of time so ngazeeyo ku mulimu akajjo kakulinze statement ya justice of course justice bagifunye tebagifunye and I don't think bajagifuna as per byenkunnyonnyodde the dynamics eziri mu scafo yaabwe they won't get that okitegeera but sawadde batugamba nti diversion there is no diversion those things have been bibadde bya ddala but those who are demanding justice they are understandable but waliwo dynamics ezikola ki eziriwo balina okuunderstand they have to understand the reality okitegeera nti naleeta akantu last year yandaba bakakozesa nnyo wadde nange sikange naye nakapopularizinga nnyo nakakozesanga nnyo ku bintu by'emisango nga bagamba the maximum law of equity he who comes into equity must come with clean hands nalabira nga bakakozesa nnyo abantu ngamba yes professor enjiri etuuse nti oba ozze okufuna obwenkanya yangu oli muyonjo ekimala singa baflippings nabadda ku side B ng'oli muyonjo then okugamba side eno ntukuvu naye soka okomewo laba ate naawe eno soka weetukuze so kibeera kiralamu okay mbadde manyi Fangoni yafunye justice tebagenda kuddayo kusaba justice mpozi bagifuna ku justice but also ku justice forum ya kibirige mayanja kyenasiza okwagala mu mbeera eyo at least the tensions zikuulinze azikuulinzeemukko but kati kino kireka Palaso wini agisigaza oba kati azeeyo ku nnomo Palaso ali mu kattu because wini eno abadde agyetaaga olwa concert eri mu maaso awo Palaso ali mu kattu and simanyi wagenda kizannya because side eno wabakubya oluyimba nti byabanene wamanyi ngamba mu freestyle tuwamanyira ne Kyagulanyi oluyimba luyakubira this track gyakubanga amaze okwatakinga wamanyira ne Kyagulanyi biki ebyo Palaso yenga omuntu okusinzira wemmanyi musajja wa Kyagulanyi ng'omuntu mukwano gwe personal friend yes obola banti ne ku concert ye balamu yagezaako okuleeta bya award sente bikero ojjukira Sigundi yaliwo ng'abiganye omutima gwo guli ewa Kyagulanyi the problem naye omubiri no byonna bisobola okubeera eno but the dynamics at play oba okitegeera nti is caught up between a rock and a hard place asobola okubeera nga weeno naye the dynamics ne pardon obanga yagifuna naye nga connotations ziva eri oba otegeera nti
gwe tulina okusaasira nti agenda kiva omugwa agenda gweyambula atya. Biringa by'abayimbi abafiiriddwa abantu ewaabwe bayinza okubasiba babasse naye by the fact nti poliisi egenda kunoonyereza ku mufu oba tide. Kati Palaso bwe buzibu bwalimu simanyi bwe tugenda mu campaign wano devotion ye egenda kubeera ludda wa yet the pardon is having because senga ali mu kkomera the pardon is having has strings attached. It has strings attached. It is zaveri. When are they going to activate their demands? Kuba ebyaddala okusinziira ku kyakolebwa senga omuntu omulala yenna yabikola nga talina kyakofalinga senga ali mu kkomera ogwo musango gwali munene nnyo sebo. Kati demands zaabwe nabo bajja tukakaseera bazidemandinge bamugambe kati twakutaasaliri kuba sebo ebintu bya balina kutwala mu bintu bya lubaale n'amayembe naki nga gakuwadde engeri gye gabanja liya lubaale akuwa obugagga ate n'akusaba abaana obugagga bwo tubukuwadde obulina olwo omugagga omwana mu Kampala naye abaana bonna naffe tubeetaaga tuzannyeko nabo mu Kampala omu sijja byogera tubireke sijja sabuka liri pazo VAR liri pazo kyekimugoba sinnategeera kimugoba yatandise agamba muŋŋaanya okuyimba nze najja kukola nengula ewa tugawe kale yagenza okukeera ku makya ng'agamba musindika ffe ku front line ate abaana bamwe tebajja kati olutalo lwonna liri pazo asasuddwa ku kuyimba asasuddwa kukola mulimu ogwalema abangi nga ye abagambye ajja kuguggusa. Do you mind if I play something for you play? I don't mind. Njagala nziremu liri pazo nga musoose ne muwulira tugambe nti bana eddalu ng'abantu baligwa bakyali baana bato bakubeera si wulira omusajja ono kibi nnyo omwana ono toseka gavumenti weeyaayo muduumira ffe tugende tuyiwewo nnyo abammwe baliwa nabo bajje ku front line nze kyemba nateekako ebitangaaza bwenti ayaayo okulumba twandirumbye front line batugambye leero tulumbe tuyingire ekibuga naye okulumba kuno kwandinyumye nga naffe tulina we tugumira okategedde akantu ako okulumba kuno sigenda malayo nnyo sijja malayo byayomba bikyali validi ku ndongo ye ekyo endongo ye nga sinagigendamu siba ngamba abantu oba sewulikike bubi nga ge mazima oizidometule kuli ku mutima tojja wulikika bubi kino si kyeŋŋamba eri abantu abalala saagala mpulikike bubi naye mu luzungu kiri nti education is pricey but ignorance is expensive. Okusoma kya bbeeyi naye obutasoma bwa bbeeyi nnyo. Obutasoma kya buwanana. Okusasulira kale. Cheap things are always expensive. Yes. So education is pricey but ignorance is expensive. Expensive kitegeeza okusasulira buwanana. Obutamanya obusasulira buwanana. Bukostinga ebintu bingi obutamanya. Mu Luganda kukikwangwiza werekereze buli kimu osomesa omwana. Sigamba nti no buli aweereddwa buli asomye yasembayo okutegeera oba yasembayo amagezi nedda kimuyambako. Oba sigamba nti no buli atasomye talina waatuuse mu bulamu oba bali bubi nedda mulimu n'abatasomye era abangi abali obulungi ennyo abalina success stories. Waliwo abagezi naturally. So obugezi nga buli nakyo ate obugattamukko wano ate obeera bulungi nnyo nnyo. Naye kibi nnyo nti Katonda okukutonda nga takuwadde magezi nakyo intellect. Aye n'otagendayo kugongerayo.
oba mpuli sagala kulikika bubi olikika bulungi nnyo mukulu obugambo bwoyogera busendekerevu kulwaki kuba njagala abaana basoma bwa abaana basoma era osanga omuntu agamba nti ntambi gwe yasoma onsinga ki oyina kachini nakyona kino ng'omugamba tosomesa abaana bo kale okubanga obutasoma kirungi kubanga era bonna obalaba basomesezza abaana because they know the price they are paying sometimes mu bintu ebimu waliwo omusajja nayadde ejjo ku bank gye nteeka ssente zange yadde genza okugyayo akasente omusajja najja nga alina zibbandaali empitirivu bweziti ennyo naye ngaekimusumbuwa just kuwandika kasilipu ako figures ezo enavuddewo nga njokyezza nga mbimukoledde nanziza ebbali nagamba gwokyali muvubuka mwana muto naye mu byoba tommanga baana bo is education ye kati nga mugagga naye nga akimanyi nambuulirira wamuwandikidde kasilipu n'akwokyayo yes naye ng'olaba ye ekimusumbuwa kuwandiika naye nga kamusumbuwa kuwandiika muwendo gwe mugagga muzibu mama Fina ayogera statement n'agamba abakubanga yagenda ku ssomero n'asoma teyali she was frustrated somewhere awo state house biki n'olabanga she's very very frustrated bimuli ebyo bijja mwokya okitegeera kakati lwaki ntandikidde eyo background eya education n'ebiddako politics ebyobufuzi is an art and a science sometimes it's a philosophy togwamu bigwe ebyobufuzi tebiringanga kuyimba okuyimba ebiseera ebisinga naturally mukama akola ki akuwa ekitono akusaasira walukaga tugamba aliwo abaawulira nti walukaga ayimbye nabo ne bajja ebyo birala ebintu ebya talent birala mupiira ki naye politics kyova olaba nti wonna wogenda mu nsi eki offices ezo okutandikira oba ku councils biki byonna ebyo wabeerawo at least ka minimum education requirement there is a reason lwaki bakokola ki bakakuteekako you might be a very good leader naye bagamba at least babeerewo kano tebaali basiru kati kikutegeeza ekinene ekiri mu kintu kyebayita politics kati lirupaza ekimusumbuwa is ignorance obutamanya ku politics so ebyasobola bba nga abimanyi ng'abina okubinsinga abinsinga ne politics wakutegeera oba togenze mu ssomero muyige funa okumanya osobola okufuna through oral stories ne bakubuulira kino kitambula kino bw'ogenda okubikkula akamwa nga you are talking sense but what is talking is nonsense it doesn't make any sense kibayita nonsense so I don't simanyira sijjukirawo wonna Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssaabazino nga de facto opposition leader weyayogera ku kituuti n'agamba bannayuganda mujje tweyiwe mu kibuga tukyokye munansaasira nzoba nga siwulira byonna byayogera ekyo badde sikiwuliranga in fact n'aba opposition abasiga badde bamuvuga bamuwalana amaanyi g'olina waaki totuduumira nga tuduumire bamugamba tuduumire takola ki babadde bakimuvunaana because awo ensi yavaawo eringange yavaawo okitegeera he has a political party erina structures ezirina okuyitibwamu oteekawo political party ne bagikkiriza wali ogenda kugoberera the democratic means ziyinza okubeera nga ziri unfair but unless when the worst comes to the west awo omuntu asobola okukozesa their means baba means proper okusinziira ku bo if they bring in results ne babeera bawanguzi if they don't so sijjukirako Kyagulanyi kukyogera eri bannayuganda bonna mowaso kuli lupazo nti abayimbi sijjukirako olunaku Kyagulanyi lwe yakeera n'agamba abayimbi bamwegatteko what Kyagulanyi is saying kozesa eddoboozi lyogera ekituufu ojjukira protests ezaaliwo last year march to parliament sookendezeeko soko stopping sijjukira Kyagulanyi kugamba abayimbi bakole ki bamwegatteko olina kwogera kituufu as an artist kozesa eddoboozi lyo oyogera ekituufu ekifa ku gy'owangaalira
Lirupazo namulidde awoggana ng'era akaayana abaana be tebalina school fees abaana be tamanyi bagendagenda mu ddwaliro abatereyo ssente nga balwadde weebityo so ebyo ebizibu ebiruma Lirupazo bye biruma Ntambi bye biruma Kawaddwa bye biruma bannayuganda ebitundu nga 9 ku buli 100 oba 9 mu 5 kubanga gaapu y'abavu n'abagagga mu Uganda nene nnyo tifa abawejjere tufa abasinga obungi kati ensonga eri factual yeri ku ground wobeera okyogeddeko ng'okozesezza eddoboozi ng'olina platform ezo scores tezigenda wa Kyagulanyi nawe zikwatako wobeera ng'oli personality n'oyogera ku bintu ebiruma bannansi toyamba Kyagulanyi matter of fact is very very much better nti obulamu bwe yabukolerera yali muwejjere nga ffe n'akozesa ekitono Mukama kye yamuwa n'atuuka waatuuse Lirupazo naye yaweebwa ekitone ng'ekyaweebwa Kyagulanyi takikozesezza nga Kyagulanyi we yakikozesa akikozesezza naye si ku level eri anti nkugambye otuuka mu 2025 ng'ensonga zaako lwaki yagenze n'ayimbira aba NRM nti muwejjere Bobi Wine we yali omuwejjere naye yatuukako mu mbeera bwe zityo naye yasigala akozesa ddoboozi lye n'ayimba ku bintu ebyali biruma bannayuganda mu nnyimba ezimu bannayuganda ne bongera okumuwagira olaba the difference now Lirupazo byonna bye yayogedde temuli mu magezi bya bwewussa mulimu statement gye yayogedde yabadde ey'obusiru we yagambye nti NUP erina abaana n'ebyana erina abaana beetiitiibya yabadde agezako kukuba King Saha yabadde agezako kukuba Fefe Busi Big Guy Dax Vibes abaana we batyo naye if we compare those kids abayimbi abo nabataka ku minzaani eno ne baleeta endongo zaabwe eno nessayo Lirupazo ebya ddala mu kiraasi ffenna tetusobola kuba mu nnamba emu nanti wulira Bobi Wine His Excellency talina maanyi gali awo nti agenda kuduumira kino mubeere ku ekyo is dictator Bobi Wine just echoes what the society or the people are saying nti bano bona benjogeddeko for example King Saha gemba nzijayo King Saha bannayuganda okusinziira ku bikola yabadde akola bamulabye from day one lwaki ngamba from day one wojjukira abayimbi abali mu luyimba lwatuliyambala engule I think yakyali ku mulimu ogwo gwennyini bonna balisting omwo abamu bafuka baho na lebo naye at least ye okuva we yayimba tuliyambala engule up to today akyali ku mulamwa gwe gumu musically kakati baza alinayo oluyimba lwa struggle ati kyenkugamba nti tujjeyo leka just comparing art the discography eya Pazo the discography eyani ya King Saha bannayuganda ng'essaawa zino tuli mu mbeera yagenda kweyongerayo mu kulonda na biki byonna ani abaddayo kowenga frustrations z'abannayuganda kuba n'abayimbi ababiri kugwa ayimba obitundu by'ekyama nono ayimba akamwanyi oba kitegeera so bannayuganda be basupporting abayimbi abo Kyagulanyi ayongerako bongezi ddoboozi oba kumulisa tochi waggulu he's a teacher yene ababuulira kati it's upon you okitegeera so Lirupazo byalimu byakwekwasa bwekwasa naye nga temulimu nsa n'omulundi n'ogumu naye nga wali wamuvuma ekyo kyenzirako Lirupazo waakwata ekkubo n'agenda n'ayimba wa Hajati Namyalo wa NRM nze kunze nandirowoozezza omala okuyimba kola ki sirika kuba oli muyimbi w'oteekayo vidiyo ng'otukakasa nti wabadde wa Hajati Namyalo kitegeeza you're calling up for reactions you expect them because that is social media social media eri bweti Ntambi nembeera nnyumye nga wennyumye bwenti naye nkuba akafaananyi nenkateekayo waliwo agenda okujerega jaketi yange eno waliwo agenda okujerega empale eno waliwo agenda okujerega sitayiro y'enviiri weebityo that is social media for you bagamba zanero salako amaviiri ebyo weebityo oba kitegeera ati enviiri zange kati olaba ku bintu obutono obwo tutaddeyo omukazi oba muvumi oba mujereze how about gwe Lirupazo abadde nga portraying abadde ayagala okusiga ekifaananyi ky'otali ndi wa struggle ndi wa Bobi Wine nga toli you're just using situations at hand
to benefit you at the moment oyite mu kaseera which used very well. Yeah. Oba tujja kukkiriza mu kutegeka kw'enkudi Lili Puzzle yalaga nnyo nti ye wa people power ng'era alaga nnyo Bobi Wine kuba waliwo olutalo wakati wa Kiseka naye nga Kiseka amugamba naye ng'ojja nnyo nga tozijja ku Bobi Wine ye yali ayagala Bobi Wine si bizibu bimuluma kakati omuntu yenna nga ayagala Bobi Wine omanya ebyobufuzi tabitegeera toyagala Bobi Wine yagala ideas za Bobi Wine Bobi Wine wabeera azivuddeko ideas gwe zisigaleko kyekisumbwa abantu eno gye tuli mu opposition nze njagala gundi ekaze gundi baye Puzzle mu luyombo lwe ne Umaru Kiseka yali alwanira kimu tonzijja ku Bobi Wine si ku bizibu ebikola ki ne Bobi Wine yayogera musajja wa His Excellency n'agamba abantu mwe wenyini bannayuganda mwino tutte otupima into accountability nti nange singamba nsobezza I will have to account for that temunzitira kuki kuliiso nga kyagezako okutegeeza tunywerere ku nsonga si ku bantu tubere ku nsonga the ideas so Bobi Wine represents ideas ez'okwagala okutuusa eggwanga Uganda eziri much better obeera omugoberero obeera ku ideas ezo bwe buzibu bwa bannayuganda abagoberera ebyobufuzi abamu kati ng'abo abaana ba Puzzle bawagira mu kakati Kyagulanyi wabeera nga alina ensobi gy'akoze oba kiki gwosobola omunenya by'omunenyezza naye ensonga wabeera nga akyaziriko nga zakulembeza lwakigobera ozivaako why do you personalize okitegeera kyekiri nabadde nkubuuza Puzzle wali wamuvuma olutalo lwe alaga nti luli wakati we n'ekibiina ku top walabyeko Luwisi oba Banubianiri oba Bobi Wine nga bali ku posti ye bamuvuma kuba we yazze okuyomba ngako beyayombesezza ng'era agamba Abannayuganda bo bampagira naye bano abawulira obubi ignorance and utter stupidity from Little Puzzle kyenkugambye education is price ignorance is so expensive and he's going to pay for it yagambye you won't he will because si asoose okukola ebyo ebyekisiru this is what is it called this is a sequence tulabyeko abantu abamanyi n'abasinga Little Puzzle emirundi nga 10 abadde mu position eyo nga bajjonkera script zaabwe zaggwa zitya oba kitegedde so ko bajukize sample entonotono ayinza okuba tabamanyi ngenda kubajjukiriza ddala nti Kyagulanyi wajja mu byobufuzi almost 1 trillion zezakagenda mu kwagala okukombatinga movement ye baziwadde kuba basajja betwawulirizanga tuli batabayogeranga n'ennyanja ne ziggwa musajja yalinga kabozi kubbiryawo agamba nze basajja muvule wadde n'ensolo nkambwe president wa Uganda addako ebizibu bya Uganda ABCDEFG era biki you understand banaye buli omu nga tugamba ono yasaana before we knew sajja yakuna he was given money he cashed in and I'm asking you esaba zino olaba basajja mivule wa 224 mu 3 mu 2 ni basajja mivule wa 211 mu 12 webesanga omwadduka wala nga inzo 220 basajja mivulo omukaddo wa kabozi ne basajja mivulo wa leero wakati ono clown kuba n'engeri gye bamutwalamu yali ku TV live Abaganda mujje patrozi laba basajja mivulo basajja mivulenga n'okusoma yasoma gwe Puzzle tewasoma tulina wadde bwongo busobola ku dissectinga kintu kigatta ku ggwanga you don't but benjogerako be bali nti baali bafeetinga ne baatuka obwongo ne batunda emitwe gyabwe obwongo ne babuza ku bikukujju tiolaba abasajja mivule essaawa zino ng'afunye ebipapula n'abikoleeza ng'ali mu kunywanjaga ali mu kuyeyereza Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteeke wansi byali mu kukola obiraba kati now they clowned the man kyekyali ayinza muyita ku mukolo nti ayogereko eri abaana ne bazzukulu be bamulaba jjajja naga nange mwami Museveni wati watusiza jjajja waffe ku kino oyo gwe nkugamba yakola ki yali wansa nga n'okusoma yasoma nga n'okutegeera ategeera bino bye twogera yabyogera emirundi 15 gwe Puzzle otegeera kitono oli yali ategeera era Puzzle sola munenya nnyo okuba entegeera yesi y'amaanyi oba okitegeera fe abali mu kugezaako kwagala okustressinga ensonga eno ku muntu atalina nnyo makulu wabula nga twagala kusiga kifaananyi eri abalala bagenda okujja mu ngatte kusomesezako abasajja ba Frank Gashumba yayogera n'agamba nze sisobola kola mu gavumenti ya Mwami Museveni
nobabira mpa bwa kutambuza chai sisobola essaawa zino omusajja ali mu kutaka dingidi bula kakola kamalako benkugamba abasajja we batyo abaana abalala abayitirivu ennyo bwe bajje mu media musajja w'ekiwaatule yalaba oli ageze mu politics n'asabayo zi interview ku TV zaali zimmuse n'agamba waayi katono w'ekiwaatule yewe nnyinza omuteera tawulo nti ye from day one from day one the cycle fund yes yisagana muteekamu njogera ku bantu ababadde eno okitegedde abantu ababadde eno mu kuyimba be bakateekamu ssente okuba Kyagula omusajja yayimba oluyimba volongoto system n'obuuza omusajja wa volongoto system essaawa zino nti mbulire just ebintu bisatu ebiteredde mu system gye watuyimbako award zakendera omusajja tuwanguliranga award buli wiiki kati byendi mu kukugamba kati ogwo ngate bw'amaanyi iti award winner gwe puzzle award yazireetanga buli wiiki naye okuva yadda ku gundi eyo era agezaako najja n'akuba ekikopo n'akuba Kyagulanyi n'akuba naye munnange akotokera ki busa kati golo liri puzzle musajja Ronald Mayinja yayimba oliba n'agamba ino Africa teri ayamba musirisa omwana Africa teri ayamba ani ayina ki ani agule ensi kuba tugitunda atuwemu ezaabamu abuze njukira ku launch ya lwimbo lwo mu 2007 Africa ne bajja ba Black Mamba ne bakwata omusajja nayimba wano biki bizzeemu byo kimuzeeyi naye nga wava eno wadde eno nti watu Mwami Museveni wakoze betwandisenga ba intellectuals baffe watu wabataninze into kati golo liru puzzle atali wadde intellectual kusaasira atamanyi wadde wa pitu efaana kusaasira yayimba embaga z'abantu okitegeera so liru puzzle kyengeza kugamba ndi mu kumala budde bwange bungi nnyo n'amagezi gange ogawa omuntu ng'oyo liru puzzle naye just nsiga busizi kifaananyi ku balala nti puzzle ebyo byonna byali mu kwogera forofoto bamuyita forofoto forofoto omumanyi forofoto bagamba forofoto nti endere ewunya amalusu oyaba forofoto ate yaliwunyezzaaki endere ogifuuwa you blow it endere lwaki ndowoozeza endeku oyogedde endere ndowoozeza ndeku endere ewunya amalusu yaliwunyezzaaki bafuwanfu nti omusota gwattende oliyagala ani abaafa aliyagala mulalo yaaba oyaba forofoto kati musajja waffe puzzle alimu ono forofoto yenna sigala nakuda muzanya ka video ke nakamu waliwo abagambye nti we baawulidde puzzle we yasoose okuyimba teri yategedde nti yayimbye bw'ateekayo akatambi n'atya a few moments later kati w'atya a few moments later ye kwe kusalawo yeevume oba okitegeera ye ne yeevuma we yeyira enfuufu waayomba we yeeyombesa asobole okuleka abalala bonna obutamutuusiza mudumu kibayita tactics ze yakozesezza anti obwo obujega ebyobujega ebyo kyekiri kyengamba ignorance nti omusasulira nti puzzle yabadde asobola okugenda nayimbe wannamyalo n'avaayo n'asirika tulabye abayimbi abalala bayitirivu abagaya ne bayimba ne basirika teri abanega naye obuzibu kwagala kwasamya kamwa ng'ate ogenda kwogera bya kisiru tolina sensi ogenda kwogera omaliriza gwe weetema gwe weefuuwa gwokuba frikiiki gwe weekuba engalike yeriru puzzle yabadde anyweza nti 225 eno yatunuddeyo n'agamba owaayi eno wayinza obaayo akasente anti kakati kiriwo ekiti kankakole n'olwo lwalo luggwe kitu endala erijja ddi buli woobeera omuntu nga tolina kyostandingirako you will fall for everything if you don't have anything you're standing for you will fall for everything okitegedde puzzle agamba mu kwogerako ne frustrations ze nti tebamuwadde mirimu aba NUP oya balina oba biki batwala ba Dax batwala ba King Sir but abayimbi bonna abalala batawereddwa mirimu ejo jagenda kulale tebalina balala banoga sente bafuna because balina goodwill ya of course ne kuba tebabasasula oba kitegeera ne waliwo goodwill y'abantu puzzle singo standingira abantu nobera ng'oyogera puzzle obotegese ekivulu katugeze ogenze ka sensero abana Uganda baga musajja ono bannaye atubeerera tugenda ffe tumubeererewo awo nabadde njagala okubuuza let me say you support government oba you support opposition opposition oba olina abantu eno numbers osobola okuba ekivulu kyalo ku kyalo government has a selected number of events mu mwaka zisobola obutawera 8 ate nazo ziriko competition kubaza endabye buli ayimbyeyo agamba bamubye like those who have performed there before ba complain nze abamu nga olaba big guy bavudde nga twakola buli kimu
what makes Back Puzzle in Michael. think what makes Puzzle think ye agenda ku succeeding abalabe balemeddwa ignorance kubanga osoka n'opima ekitone ekyo kya lujjulungu kitone waliwo abayimbi nabasobola okukaaya nanga boogera n'ogenda mu nnyimba zaabwe n'ogenda by the way oyo ye ekituufu asobola okubeezaawo audience okumala n'essaawa emu Puzzle olina ennyimba bbiri olumu balubaaninga olumu terufiitinga kubeera yatadde olupya naye nayonza nalwo lwakubaaninga kyeŋŋamba nti osooka ne weesaasira akajja obunnaku keemanya Puzzle nza ninawo kyonde market kyensobola okuguza abantu olaba Eddie Kenzo oyo nti wadde wa side eri naye nti nooyo wajja n'agira waba tayogedde endongo abantu bagizina endongo ye era abantu balaba stand up okitegeera abantu Chameleone Jose Chameleone wa NRM ne Chameleone ateeka ekivula okuserena abantu ne bakola ki bajja because of endongo Puzzle toyinaawo wadde akajiiko kati gwolina okubeera omunaku osooke weemanye nti abantu bano bakusaasidde waliwo abayimbi nga tubawagira lwakusaasirwa so si lwa kitone si lwa potential yeri Puzzle ekituufu kiri nti Puzzle newe yandiyimbye eri buli omu ategedde time ayimbidde nti January kuzza abaana ku ssomero senga teyajjonkedde bigambo n'agamba bannaye kafiizi kaabadde kantuddemu don't owe anyone any explanation just sing and keep quiet. I think people would understand because we all have the same problems Uganda fena tuzzayo abaana ku ssomero fena tulwaza abantu we have the same problem tolina kugenda ku explainingira bizibu byo gwobeera ogenze n'okola ekyo kikole naye the big reason why because it wasn't a mistake for him to come out and do what he did. In giving him that deal to go and sing, he was promised many others, but he was also told you have to go and declare. Tolowooza mbu yabadde ensobi takikola mu nsobi okujjonkera it is part of the deal yasuubiziddwa nga basuubizza abalala eggulu n'ensi yafuna ebyoya byaki byenswa kaliru Puzzle yasuubiziddwa nti ate kati gwe gwe kozenga atoyogera ne bakenza ate tebatobamanyi gwe ate oli w'amaanyi nnyo gwe muyimbi asinga olina ennyimba nga 10 z'amaanyi mpitirivu nnyo abantu bazaagala ate olina n'omumwa ffe tugenda kukuwanga ssente ne campaign ejja budget ejja so eno yagenza okujja nga he's preparing us for the news nti kiba kizze wali tetwewuunya kyobalaba nti ajja yeyeevuma yeyewaayiriza yeyagala okwetereeza okitegeera so anoonya abamuvuma agambe kati ngenze mwavumye oba kitegeera so he's just preparing the population naye nga ye kyawedde dda done deal Fabrizio Romano done deal yawedde kasagera nakola tuwa n'omusajja oli of course what would you expect era kyandibadde ekyo bayibina kulowooza kyekimu deals simu eri wajja nange naye mumuteekeko and engeri gye mumanyiko nti ali thirsty for money we are all thirsty for money but there is desperation and dignity but he lacks them for money he can even sacrifice anything or he can even suck blood that is a little Puzzle for you so ekyo ziti kyanneewunyisiza just gamba abantu Puzzle byalimu for a photo ali mu kubateekateeka but he already crossed agenda eri era ajja kwogera bingi nga bwabyogedde but mulabula nti Puzzle ayinza okulowooza yasinga ekigambo n'okwogera tubalabyeko aboogera ate nga boogera sense for him he talks nonsense era watu wajja okuyitawo gemajja gemagenda omusajja bwati gwolaba n'ogamba laba olukwe lujja gemajja gemagenda naye kirungi nnyo kirungi katono kirungi nnyo era Puzzle we yayogedde mputaweebwa mirimu Puzzle we yayogedde mbu yaggalirwa ku kitebe Puzzle yagedde teyampostinga n'ebyo byayogedde byonna bibaamukola kikulaga eri sejjogi eriri awantu awo bakulengerera wala andi kyekiri nagambye nti luyimba ki olwa struggle yandiyimbyewo nolubanga si struggle song you as a character balengera ne basengejja kyekyo gundi kyeyagamba Sanyanga akomyewo nagala tumukkirize munnaffe ne tumugulira kisa abeerawo mu ddiiro Puzzle aludde mu ddiiro Robert Kyagulanyi Center His Excellence I need eriiso ejjoji erirengerera ewala olaba eriiso lya Kyagulanyi lirengera ow'essuuti eyasoma ow'amaanyi n'amutuleetera n'amwanjula bw'ati ng'omusajja yakwata mu nva ffe twali tuli blind yamutulaga kati olwo no Puzzle nakunkunye dda baba amulengereddewo dda bamulabira wala baba bamulabirawo dda bw'aludde mu ddiiro ne yeegoba naye nga kirinda bulinzi kaseera oli afuna omugu
King Saha. King Sahawo In focus. in focus Njagala yakubeje record. Record emitwalo 3 naye ne bakugamba tewali wa kulinnya. Bakonesevuma muvume. Nemuga Kenzo. Nabikole. Oli muganda wange. Nawe ina legacy gy'onoonyanga omuntu. Okitegedde? Ne demo okirasi bonita Samuel. Kabale kali much longer than this. Niba nakajewa manange madanyagala nkabaza. Kenzo, what Saha agamba Kenzo? Odiyala bazanyira banaye munansonyiwa kantu kakano. Leroka akagondi kafako okunyigako wakirabidde. Anti ngenda mu lugendo. Okay. Ndamuruke kakano. Nabikole. Oli muganda wange. Nawe ina legacy gy'onoonyanga omuntu. Okitegedde? Ne demo okirasi bonita Samuel. So mweyagala akatiibwa ka demo bakabaluwenge n'obulala babubaluwenge ate ekyo no bosi waffe ekyo kiviireko ki oyo pulezidenti w'abantu ne gavumenti eyo gyagala okusuuta emuliko organizinga nnyo era diplomasi gyemuwa gwe gimuwe emutya wagala okumufuula mwangu olumanyi nemugamba siganya omumanyi wali omulabyeko yakusukkako goloza lwaki webasalako yuda okutu abaaliwo tebakuzaako Yesu yajjawo ejini n'akuzaako oli Bobi mulala amugye mu mboozi ze ataasa future y'abaana be onayinza okuba ye yagirwanyeeko tayagala maya afune mulimu dadi maya toyagala maya asekiwalingirwe future omusajja azze ayogera ensonga zonna oziwulira ekifo ky'okuwagira kuba nawe kenyini emabega kaawo waikira loga system bolongoto osokumpayo ebyaterera 5 agamba corporate muguno omwezi jani oba mufeera very soon nawe ogenda funamu egenda kujja kuba tuseka tutanso gibanja fe tugenda gibanja ejjesoyo era tusanga mu lugendo nga tugibanja takirana kumacha najetuuma copyright Hildeman yajipushing mu parliament teyava mu katale so ye gwalina okukola kubakinga up biru ya Hildeman yanguye obe yanguyirizibwe period kajukira oyo simanyi mulimu gwakola baba wo mulimu gumu ne full figure simanyi baba wakolaji ono senior presidential full figure si senior just ka senior wake kawo kana babuzabuza gwe bagamba mu senior military si basirikale bonna beba mutaka neja sebitiwa byawukana twali na bitibwa by'amaanyi awo nakasente kabaka awukana naye nga bakolera mu office emu kale omu akolera ku mulyango nga bakayingira omulala weyingirako mu kasenge k'omunda njagadde nkakuzanyiri nga bwetugenda mu King Sahawo King Sahawo omuyaye mugezi King Saha avome enjaga naye owulira nga ayogera mugezi kati anyway tutandikire ku King Saha oyagala nkutwale sebo King Saha Lugogo tutandikire Lugogo abasinga record yagikubye of course bali wayinzo jimenya esawe record we yagikubidde wano era kano kanchogerere wano tuna badde ku NTV ne tukikana ne Dagi Nice nga agamba Nwaji ne Rage ne Shiba nga kali nga bateka mu conversation of course ne sanga mwali nenze ne mugamba saa eyakasinga okuba ovulwe ensonga tubale price ticket bali bebiri ono ogumu guba gweyongeramu ngate abantu ne bajjula kuba mungi omutwalo kintu kinene waliwo yatumanyiza otegeka omutwalo awo saa ego yasusuzaamu ku banne naye abantu beyafuna wabalaba tibawera badde bantu bajuza Kevin Gardens wa naye sagala genda kujjukiza kuba mukwano gwo wabuyu geresa
badde neyogiza leero kukola nga tombadde mikwano musajja gonjagaliza kati ye King Sir nti concert eno mu lulimi olwangu nga we tubeera mu bululu ntugamba this is a protest vote tumujje mu bungi batubbeko kye batubbye naye tujja kakola ki kawangula eno yali protest concert kutandika ddala ku build up okiraba nti olunaku King Sir yakwata n'agenda nasoka natusuubiza revolutionary songs ze ate nazituukiriza ze yakubako ate abantu ne bazipiikinga munaye n'endala zikyaliyo awo ne ngamba Yesu n'omwana ali kuki ali ku mulama olunaku King Sir yakwata nga Kyagulanyi wajja ekigere wakiza mu tracks ze yagenda ng'abeerawo yajja wamwe emukono n'abyane Masaka ne walala n'abeerawo olunaku King Sir nga wabeerawo oba press awo even before kutugamba nti concert because twalidowoozezza omusajja ajja buzi because abasinga bajja nga batenzeyo concert ne bayitawo ko King Sir even before announcing ebya concert already kyekyo kyebadde ngamba puzzle kenakugambyeko nti okuva omusajja we yayimba tuliyambala enguli abaddewo kyebadde ngamba puzzle ti saha asobola okubeera nga naye tali simuwejjere nnyo nga ffe n'ekifuula saha ate ow'enjawulo era alinyanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssentamu saawa zino yali badde talina kyeyeetaaza byabufuzi tewali badde kali kajjeewo nti simuwejjere nnyo saha simuwejjere anti kyeŋŋamba nti Kyagulanyi tewali nsonga yali badde muteeka mu byabufuzi bino byakulafuuba nakubeera nga agenda kuba mbooko tiyagaasi kwagala kuba masasi ggulu obulamu bwe butyo obulamu yali abukoleredde ekimala obusobola okubeezaawo ne famire probably ne generation ebezeeko ey'abazzukulu has been a very hard working man abantu bamulaba nga hasolinga kuva mu kutunda nseenene oba kitegedde naye yasalawo n'agamba kajja providing leadership nga waliwo abantu abalala balumu omanyi teri kintu kibisi Zaneru ng'oli bulungi nnyo naye nga nayibawo mwavu mancho baweereetedde bubbi bugenda kuba bubbi mpala naddogo muwalawo gw'ozadde gw'oweeredde ku Harvard oba oludda wa university ey'amaanyi ajje mutabani wa Ntambi omwavu omubbe gwagenda ofunisa olubuto eriwo ebityo but if you empower Ntambi neyibawo omuwejjere naye n'omwempoweringa n'abako watuusa oba ogenda kwewunya bingi kati Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekyo nti you empower these other Ugandans batukeko we batuuse abaana Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yawangala nabo mu ghetto kamwokya biki by'obulamu obwo bonna oba olina obberevetinga okubalaga ekkubo era abaana bangi abasucceeding awo because of amagezi ge kati now it is the same to King Sir King Sir oluguudo lwe yatugamba olw'ennakawukola olubi King Sir has an SUV nti asobola okuvuga nga endabirwamu azamusa n'ateekamu ki ateekamu SC n'aluyitamu naye abantu abayitirivu abali mu kubonaabona ssenyiga misujja biki nga biva ku malwaliro amutali ddagala n'ebiringa ng'ebyo wajja n'abyogerako it makes him a better man a better leader. Leadership si positions nti oli MP oba oli ki naye n'oba tolina position yonna naye ng'osobola okwogera ebintu ebiruma abantu we leader you're acting as an example so that is King Sir for you that explains the turn up yes eno gye bagamba nti kyana na byana naye omwana abaddewo n'akola buli kimu explaining turn up yaleesa akasajja nga tabikolera Kyagulanyi saa buli kimu kyabadde akola ate akikolera Kyagulanyi twasse Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellence oba nti akikolera NUP passeers ekibiina abadde akola the right thing abantu tebawula bintu bino nti okuvayo Ntambi nekalakasa ku lw'enguudo embi eziri ewaffe oba eddwaliro nga that is the fact nti muli malagala basikolera NUP kugisanyusa basikolera oba abeerawo at the helm mbankolera nsi nga bwe kiri mu bannaffe betutera okugoberera abayimbi mu mawanga gali mbadde mpa nnyo example eno abantu njagala bagijjukire olunaku omupoliisi we yateekako evviivi ku George Floyd n'amutta bayimbi bangi nnyo abaavaayo ba personalities ba Lewis Hamilton eno ba Beyonce eno ba Kendrick Lamar eno baani bajjeko mimipiira nga balaga obutali bumativu bwabwe okitegeera ne bagezaako buli kimu kyonna ne bakuba ennyimba tekitegeeza mbu nno baali because that was the time nga Trump yali mu buyinza Republican nga ba Democrats bebali kale kyandugamba opposition ye NUP Democrats tekyategeeza nti Beyonce afuuse ba Democrat
is it democratic? No. Kyali ekituufu, the cause ekituufu. Teba kagamba njagala abannayuganda bakitegeere naddala abayimbi. Gweyogera ku kikyamu. Gundi namuwulira ayogerawo audio kano kenkuzannyidde Kenzo. Mu kaseera k'okwekalakaasa kugenda ku parliament. Ale kwekalakaasa kutuuba mu constitution ya Uganda. Okitegeera. Kakati nze machinge ngende eyo. Kugamba ng'ensonga zaawe bali basanyuke nze ate kati eno batukube nogamba wow. Reasoning tubanga global star waffe gy'alina nga tasobola koppa ba Beyonce kye bakola eri. Protests bazikola each and everywhere. Na kunyumiza protest ya White House protest ya Martin Luther King yakolera mu Have a Dream. Speech ya Have a Dream nakigamba mu 2023. So protests ziri constitution. Na yuli agamba kwe batwegattamu ababi akati ate bali benoonyeza byabwe. Ng'omanya there is a problem in already abenoonyeze babe balina. There is a problem in civic education. Mulimu gwe tulina now King Sir abantu bajja ne bakola ki bamubeererawo olwabya standingako era he won. Nti abayimbi musobola okuwininga nga muli ku kituufu. Sente zino zimwagala okwetega babawe. Tezirina guziyambi bona balabe. Okay, Ragadan. Ragadan Ragadi is the opposite of what King Sir did and got. Because for King Sir akulaga abantu bajja ne bamubeererawo. Akulaga okusaida ebyobufuzi kale katugambe ti principal yajja n'abeerawo ne balubongo ya secretary general n'abalala MP abayimbi abayitirivu gye bajja ne bakola ki ne babeerawo because they believe in King Sir. For Jajja Ragadan for 37 years yakamala mu game nafuna abantu 37 basasudde ticket okiwakanamu atasatu basasudde ticket nga ebibiri nga yabayise kuba twawulidde yafunamu 2 ababiri tebyaweze abasinga abadde bamawulire njabba kugamba listing irina abatudde ne ku mmeeza kakati nga n'ab'ekisinde kye kyabagira tebazze abazzukulu kubajjajja abazzukulu nga tebazze abayimbi ne bwe wakwatako bonna bwe tugamba bwe wayita nga tebazze nga n'okwendoosinga kyo tebazze endoosinga awo kikasitinga ekifaananyi ddala okyali jjajja w'abayimbi obadde okyetekako bweteesi nga jjajja w'abayimbi ye Mad Tiger okitegeera so naye kirungi I was told nti yafuna ssente okuva ewa Chief Listener ajja aziteekemu nga bw'omanyira gadi ku bya ssente omusajja wa njawulo n'ateekamu akatono nnyo n'asigaza ennyingi ye ali musekera mu kikonde gasikidde accountability yawedde amaze wate mwazize talina wadde kalango kali ku radio oba TV okitegeera so for him it was about kasente ako naye kifaananyi kibi nnyo eri art nti omutuukera bukeezi n'ogamba nti 37 years of Ragadi nga ne 10 egyekuttawamu tegiwera gyakugattiriza bugattiriza ng'obuviri bwa Ajeni Robben oyimbyeko emyaka 2 owummudde 10 n'okomawo gumu n'owummula 2 n'ogamba 37 years saalaba nti no yalina ensonga gy'agenda okugamba bannayuganda Ragadi. Tumalirize ne Flavia Namulindwa. Flavia yakomyewo ebiriwo bya mu nkuubo saagala nnyo okugendera ku bya mu nkuubo ebyokugamba nti no zabadde ensonga za bwenzi senga asidi ez'omwami we senga asidi si muntu gwenzikiririzaamu ennyo nti waba ayogedde ekintu nti kiteekinge bamwogerako ne mu parliament ebyo ebityo gamba naffe atwogeddeko ebitali bituufu so nze omuntu saagala nnyo okustampinga mu byayogedde paka nga nfunye sources endala eziri reliable ku side eyange politically one akomewo mu kaseera akatuufu atandika oswagula ground wabanga ddala kyagenda okugendako I believe ayinza okuba ayinawoko ku resources zakoledde eri zasobola okwongeramukko my ground ya resources politics wa Uganda nnaku zino yakyukiramu ddala resources wogana oziteekamu opponent we yajja ziteekamu akubise ebisinga okitegeera so yene essaawa atapinga base kyekyo kyembadde njagala okubuuza base ekyaliwo eyabukedde oba it is now gone si yabukedde gyalina otutandikirako base ku ground agitaching atandika okwetunda eri abantu I believe erinnya yali yakolera mu mawulire likyaliwo 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 Flavia Namulindwa is one of those
names, big names. Once a soldier, always a soldier. Asobola olikozesa. Akyasobola odikosa teryagenda. Ate yalikola mu bulungi. Teryaliko nnyo bbala. Yalikola mu bulungi, so asobola ogenda n'atachinga base bulungi awo. N'atandika hopefully nene okusaidi ebyobufuzi eno kaadi wagenda okubeera goziriini awo kuba kaadi okusinziira ku kyenategeddeko bajja kusinga nnyo okusooka ku ground eyogera ki bakuwe kyova laba nti Mugambi waliwo abasooka ku base ground eyo agiswaggule eneba ekowinga kimu Namulinda gwe twagala bamuwe bwe nga bajja kuwa oli aliyo ku ground abaddeyo nga yasinga erinnya ge bajja okuwa simanyi oba naakasigalamu kuba ye Rain yagambye nabadde naye twakoze interview ejjo Rain namubuuziza ekibuuzo ku Shalom 256 n'agamba namubuuza singa baba bakumye kaadi ozaako ki n'agamba baba bakumye kaadi agenda kukola ekyalema bonna abalala abagire gwe bagiwadde agenda kuwagira gwe bagiwadde kuba ekibiina kijja bakisazeewo kyona amusinga amaanyi. Okay, ekyo kirungi. Kale wetu badde okwajukizaako njala bajukizaako baganda bange aba Upscaf Saloon. Upscaf Saloon eno akusaza akaviiri ako ero anzijidde nga TI yennyini. Upscaf Saloon esangibwa Kyanja ku US Mall omwaliriro ogusookera ddala. Bakola haircut season ezaffe z'abaami ne babeera abaana abato nga babulenzi n'obeera ng'oli mukyala ng'oyagala haircut bagikolako then ne wig installations n'okusiba enviri of course braids ezo biki ebyo ng'enviri z'abakyala bwe muzimanyi bakola ne ku njala pedicure manicure bakola ku make up so bakwire ku namba y'essimu 0756 78 46 38 beba Upscaf Saloon Kyanja. Kale wetu badde in focus we are out.